omuti gwa mama Nakayima mama Nakayima nakazadde w'eggwanga ne gutta ku baana gutta abaana kigambibwa abantu 3 baafiirawo mbulaga abantu 6 ne balumizibwa omwezi guno gwennyini ogwa Desemba gutume naku z'omwezi zaali 5 kati omukulu ono yantegeezezza n'angamba obunabbi obuli ku muti ogwo ne bwedubaala ali okwo ffe tumanyi ono muzadde era abamu bagendayo ne basaba obugagga n'oluzaalo kati gwe ate bw'oŋŋamba nti gulimu sitaani mba nina okukuleeta otunule mu kamera okole ki obitebye ojjukira nga sinaakweintroducinga ojjukira luli bwe nakugamba nti bwe nali ndwanagana n'omusajja mu kayumba kali ne mukuba nankuba kati omuntu n'aŋŋamba mabega oyo Nakayima bwe yaŋŋamba n'ennyambala amaani ne mukuba bwe nazuukuka kulinnya wansi n'ensanga aba mu mazzi nga gayingidde ojjukira so ekyoto ekyo tubadde tukikuba ku lusozi ekyo kyekimu ku kyoto ekyo kubanga ate Katonda yakindaga nga nakayingira mu kibuga nga nkyalina omukubonaabona nandaga nti singa okuba kino ekyoto kya Nakayima kino kifuuka kwegamba kyafuuka principality bwekyakiyita kyoto kyafuuka principality mu Luganda aba amasaza kyafuuka aba amasaza kubanga Nakayima Oluganda kyoba simanyi abeddira kibi gye basibuka oba kyekyoto kyabwe okitegeera so ebyoto bino biri bingi mu Uganda naye Katonda yandaga byoto biringa 5 naye leero tugenda kwogera ku ekyo kyokka byembadde nkuba ate nga nnunula emyoyo kati no oyo Nakayima oyo gwolaba gwogamba gwowaana spiritually ayina mabeere nga 9 gayonsa abaana ayonsa bano abantu babuli lunaku bano abagenda kunoonyayo ki obugagga bayonka obaze bantu ebyoto bimekaawo oba biri musumbazo wano musanvu ngiri musanvu mbadde mwenda nalaba 9 bisukamu 2 3 ebyo just biba byosomako biwera okitegeera so ebyo bintu ebyo nga bwolaba muntu agaggawala naye muntu agaggawala mu ngaggawala y'amangu ebyo byeje bagenda ku kyoto bye bimu ku byoto ebiyimirizaawo ba politicians ebiyimirizaawo ba celebrity ebiyimirizaawo ba businessmen ebiyimirizaawo abantu mu state house awo abantu mu state house abamu balogo bagenda ku balogo mu parliament beroga era kyenagamba wano mu Uganda wonobeera nga oyagala akola ekintu sooka nga tonakikola ogambe nze ngenda saidi ya Katonda oba ngenda saidi ya sitaani naye bw'oliba nga tolina saidi ojja kufa bagenda abakulembeze ne banona amaanyi yes ewa Nakayima ne bagenda mufumbiro spiritual agenda n'ateekayo sadaaka ye n'agenda ku beere n'asaakinga ono omusamize kyaba amulagidde musamba kyeguva gumugambye waliwo mingi awo balina n'effumbiro baliyita nabuzaana mu bafumbira anti bafumba mmere y'abafu mmere y'abafu bagifumbira awo guno omuti tegukkirizibwa temwako yadde ettabi anti kati kyenkugambye kati ffe twagutemye mu nsi y'omwoyo ettabi ne werigwa wansi terikkirizibwa kufumbisibwa ate tukyagutema. Expo TV to the world. Tubalamusizaako nnyo mikwano gyaffe mwenna abalaba Expo ogenda kukola gwa kusubscribinga ebisigadde obitukwase tuli ku Ubuntu bakubireko enamba zaabwe zibaawo bano balina ate tugenda na ku nkulu ebisulo sauna massage soft drinks ne hard balina ebifo osobola otegekera buli kacyalukuŋŋaana so bakubireko nga wenkujjukiza n'emikwano gyaffe aba Cambridge okusoma kugenda kuddamu director yankonyeko n'angamba essomero yayoyoose yateeseteese ebikola abaana bagenda kusoma bakusomeseza omwana wo ow'ekisulo owadde daycare ndagate n'ibiki byonna bakubireko ate omwana osobola omubakwasa ne babeera n'ebbanga ddene n'ogenda ebweru n'okola
ng'omwana we ali safe asoma. Okimanyi batera okugamba abazadde abo n'obeera ebweru n'oweereza ssente naye ng'omwana yatuula dda. Nga tasoma. Oba nga bamutwala mu kyalo. Nga bakulimba. Naye nga ssente bakusaba kakadde ettaamu naye ng'essomero kw'asomera agenda na kinywa kyanku. Basasula 15. Ate 15 atwala nku za buugi. Nze nina ab'empereera eyo mu kyalo. Aba Charity tusasula buli mwana ttaamu tusasula $5,500. Nze nno nasoma nga nakatandika nasasulanga 14,500 n'ekinywa ky'enku eky'obuugi. Kati nga buli lwakutaano tugenda n'obusa. Omanyi obusa kawuddanga okumaala wansi ne tugenda n'amanda chako n'amalagala okugira blackboard ebeere black. Myaka kise si byadda nnyo nayenga anti nze bengugambye bano abamulekwa betuyamba tubasasulira 5,500 naye nali nasaba Mukama nga Mukama asinga ompa sente ne mbakyusiza mu ssomero ate bakabali mu private. Basaba ne banya omwezi gwa December gye buvuddeko ennaku z'omwezi zaali nga 5 omuti gwa mama Nakayima. Mama Nakayima nakazadde w'eggwanga ne gutta ku baana. Gutta abaana. Kigambibwa abantu 3 baafiirawo mbulaga abantu 6 ne balumizibwa. Omwezi guno gwennyini ogwa December gutume ennaku z'omwezi zaali 5. Kati omukulu ono yantegeezezza n'angamba obunabbi obuli ku muti ogwo ne bwedubaala ali okwo ffe tumanyi ono muzadde era abamu bagendayo ne basaba obugagga n'oluzaalo. Kati gwe ate bw'oŋŋamba nti gulimu sitaani mba nina okukuleeta otunule mu kamera okole ki obitebye. Ojjukira nga sinaakweintroducinga ojjukira luli bwe nakugamba nti bwe nali ndwanagana n'omusajja mu kayumba kali ne mukuba nankuba kati omuntu n'aŋŋamba mabega oyo Nakayima. Bwe yaŋŋamba ne nyambala amaani ne mukuba bwe nazuukuka kulinnya wansi n'ensanga aba mu mazzi nga gayingidde. Ojjukira so ekyoto ekyo tubadde tukikuba ku lusozi mwabakuba maama. Mukama yebazibwe aganya ku introducinga kane introducing. Basoba ne baza tulina musumba Edward Mugisa si Mugisha Mugisa. Mugisa kati babuuzeeko. Mukama yebazibwe aboluganda abalokole abatali balokole mbagala nnyo obanga mwenda muli bantu ba Katonda. Abatali balokole nkimanyi munaatera kulokoka. Kyovula bansabira buli muntu yenna era buli muntu awo obujulizi n'atali mulokole n'abasiraamu nabo bajje nga bawa obujulizi. Musiraamu omu yaŋŋambye juzi nga akomyewo ku office ng'aleese ensigo n'agamba bannaye musumba simanyi mwe mukikola mutya. Yalokoka atanalokoka naye babiri bakalokoka mu office share amanyi n'ojingulira naawe olya sha woomera ddala kati tulina crusade egenda maaso. Crusade nene budget yaffe nene. Nze sigenda mu inbox z'abantu nga mbasaba mini zeneza crusade no. Kino kya Bwakabaka bw'eggulu. Kati buli wowagira crusade obanga otadde taffaali ku nyumba oba taffaali ku ggulu mu ggulu eyo kubanga buli wowaayo eggulu linootinga ne ligamba nti gundi yawaddeyo muki crusade. Crusade budget ekyali nnene bimu twabibuukinze naye twetaaga ssente sobole kusasula ebisigaddeyo. Abawagidde crusade abakasindika bannaye Mukama banjagalire abampeera omukisa. Abagenda ku crusade obanga oli wano kubanga kyemanyi Mukama agenda kuwonya abantu. Crusade ya nnaku 3. Nze Mukama yampa ekisa ky'okusabira abantu ne bawona. Era olaba ne online bantu balina obujulizi bungi lwakuba tuba tetulina budde wano ku TV kubaleeta baweki okujjako obeera nga otulaba nga nakusabira teeka mu comment section bantu baba bagala kumanya. So byange byebyo Mukama bampeera omukisa katutandike. Omuti ogwo guwangadde emyaka egisoba 3 mu 5
era gye gimu ku miti egisinza okuwangala mu ggwanga lyattu Uganda. Gusangibwa mu district y'e Buyende y'e Mubende. Segwego. Guno gwe gusinga obukulu. Just imagine 350 years. Kati mulimu egisinga ko temugimanyi. Miti ki? Giri mu bizinga. Gusangibwa Mubende. Bagwe mu lukoba eggombolola baliyita Nakavima. Nti guno gwatuumibwa okuviira ddala ku omukyalo oyo Nakayima. Amaze emyaka emeka nga mufu? Yafa era tubaleje emyaka aweewadde. Omuti gye gumaze. So omuti gukola ebyamagero. Omuti abantu bagenda ne basaba oluzaalo era bw'otuukayo egimu ku mizizo egiriyo omukazi tokkirizira kwambalayo bimpi. Toyambalirayo mpale. Na kwambala oluba lubugo nga lubika neki. N'osaba maama Nakayima. Yes, fire. Nakayima fire. Kakati tubadde tusabira mbagamba buli lunaku nze buli mwaka tuba n'ebyoto bye tukuba ebitudde mu ggwanga. Nga sinaba kutwala nnyo mu kusaba we tubeera nga tugenda ku lusozi eyo nga mbagamba waba mission Katonda zantumye okukola. Kubanga Mukama ali mu kutusitula mu generation eno. Abakadde baffe bamu bagenda bakadde balina ebintu bingi byokola. So fe Mukama atuwa obuvunaanyizibwa. Bino biri latest. Mwaka guno gwennyini. Mukama yandaga ogw'omuti nga kusibiddwako emyoyo giringa milioni 5 z'abantu ku muti ogwo gwa Nakayima. Emyoyo gy'abantu like nga baafa emizimu gyabwe ne gikwatibwa baafa abo balala ngamba abantu be batwalayo ne balogera ku muti ogwo. Oli muntu najja n'aloga ani aloga ku muti gwa Nakayima waliwo abasamize b'amaanyi abakongojja embuga eyo najja n'akuloga nga meme z'abantu zisibiddwako over 5 millions nga olaba muntu mwavu mulwadde ayine kimukuba kubanga ogwo muti kitono nnyo kyetubala emizimu gigutuddeko giriko nga billion nga 5 maybe let us say like that. Omuti gumu ogwo gwolaba ogwo omuti ogukoze ebyewuunyo bwe gutyo abantu ge benyumirizaamu guliko emizimu anti kwenyumirizaamu ng'akuloze gwina amaanyi kubanga bwajja n'aloga gwe ne bikukwata gemaanyi gaagwo n'osaba oluzaalo n'olufuna. Abo abasaba luzaalo omuzimu gwe guwa luzaalo kuba bangi abawa obujuzi n'agamba yagendayo nga mugumba tazaala atambudde yegadanza akoze eki teri mwana nedda olwatuuka ewa maama Nakayima sookolinde nga tanagenda eyo ku muti asooka atubuulire omusawo teyamuwa ddagala ly'okunywa gwemanyi lwaki yalimuwa lwaki musawo oyo ow'ekinansi teyasaba busabi omuzimu ne gumuteekamu omwana lwaki abanywa biddagala anti era eddagala eribamu omuti gusooka lyendo nalyo libamu emizimu abanyweramu omuzimu gusooka funa mukisa ku maama Nakayima ekyogo naye kyanagwe naawe bintu ebimu tebisi byakusaagiramu kati Musumba bino byosi byakusaagiramu nze kati ndi mu nsi eno ndaba ekibeera awo kyenjagala nkusiigire ekifaananyi gwe ondage nti oba olimbulula kale kaŋŋamba okulimbulula kozi ffe kyetulaba era kyekyogerwa era n'abantu abagendayo bwe bujulizi bwe bawa. Osobola kuba nga wasibibwa ku muti ogwo ate nga tomanyi nga mulogo oyo akusiba ate oluusi si mulogo wo nga omuntu yaloga jjajjaawo jjukira omuti ogwo guluddewo myaka bingi nga yagenda ku muti ogwo n'akwata ekika kiramba kyonna n'akikola ki nakirogera kyovula mbagamba Mukama yandaga over 5 million souls esufferingira ku muti ogwo era mbadde mu lutalo nga oluusi bwengenda ku lusozi nga seebaka nga akuba ebyoto muno mu Uganda mulimu ebyoto byesisaagiramu ekyo kyekimu ku kyoto ekyo kubanga ate Katonda yakindaga nga nakayingira mu kibuga nga nkyalina omukubonaabona nandaga nti singa okuba ekino ekyoto kya Nakayima kikino
kifuuka kwegamba kyafuuka principality bw'okyakiyita kyoto kyafuuka principality mu Luganda aba amasaza kyafuuka aba amasaza kubanga Nakayima Oluganda kyo basimanyi abeddira kibi gye basibuka oba kyekyoto kyabwe okitegeera so ebyoto bino biri bingi mu Uganda naye Katonda yandaga byoto biringa 5 naye leero tugenda kwogera ku ekyo kyokka byembadde nkuba ate nga nnunula emyoyo sigamba nti bwe nkusabira wano busabizi oba kusima oli wala oba oli UK oba USA oba Dubai oba wana nze olugendo mba nalutandika dde olutalo olwo yes era omusamba gwa Nakayima gwe gufugira emizimu egyo gyonna gituulaawo waliwo emizimu mingi waliwo ogwa Ssekabaka Ndahura ne wabeerawo Nabuzaana ne wabeerawo ogwa Balongo ne wabeerawo Musoke ne wabeerawo Kiwanuka ne wabeerawo Kaliisa ne wabeerawo Ddungu ne Mukasa buli gwe njogedde alina luumu ye era osobola okugendawo n'olaba era omuti ogwo munene era omunene nga tonnakuba obadde okimanyi gukola mu kukuba anti bulijjo ogukuba ngusabira obadde okimanyi gukola ng'ekyobulambuzi mu ggwanga Uganda gugatta ku ikonomi ya Uganda abalambuzi bagenda ne balambula gamba abagala kusamira si basamize bokka ogwo omuti gwa byafaayo wasanzeyo pasita ng'agenda bagulambula kuliko leero tojja kumpangula abantu bweru ogwanga Musumba ng'abazungu yes anti nabo babalogo babajja kukyalirako emizimu gye Buganda we gifaanana ebyoto bya Buganda bwogera ku makya n'owulira kino ekintu kiwangadde for over 350 years of course kiba weetaago okirabeko naye bazungu nabo batusobera gwano mizimu gyawano gyogera Luganda kati babakyusiza bukyusiza teri omuzimu gwogera Luzungu ate babaze kuzamira egy'abazungu gye gyogera Oluzungu Musumba ate gya Tanzania mbimanyi egya Tanzania gyogera Luswahili era abantu abali mu nabagagga bamu abalina ebyo mandwa za Tanzania Kenya kubanga Tanzania waliwo mu East African yonna Tanzania yeine ebyoto majini misambwa ate majini luba Lusiramu majini luba Lusiramu nze mpulira kati nno kankulage nti abo bazungu baba bazze kucekinga amaanyi ki ge mulinaawo mu Africa okitegeera baba chekingako kubanga nabo balina ebyabwe ate ebyabwe babula bo baliranye ne Stan kyovula bo babasinga ne bajja ne batuwa sente ne tukola enguudo ne batuwa sente amalwaliro ne gazimbibwa ne batuwa sente amakanisa ne gazimbibwa ne muzimba makanisa ng'abasamize bazungu ng'akwa anyway waliwo amachachi ag'abasamize by the way aganyirira nnyo ganyirira muno mu Uganda nnyo echachi nga ya musamize naye ng'oli ye pastor naye nga musamize waliwo gye bakava kugulawo sabo dene nnyo yaguddwawo mu Africa namba kirabika ya 10 bwe bagambye n'agamba nti yesaawa okwawula abalenzi ku basajja yesaawa okwawula emisambo eminene n'okutusambwasambwa statement we yabadde gamba spiritually ebyomwoyo ababimanyi oba mulina nsaalwa ezaki mukwatibwa obujja nti oli yasobodde ozimba naye tusooke tudde ku Nakayima onvuga speed Nakayima mumukubye atubale tunaba mukuba kati ng'agezaako kubanyonyola nti oyinza okwesanga nga ekika kyewammwe wembadde nga nkyanyonyola abantu nga waliwo yabaloga n'atuula ku muti ogwo nga bwolabye abo bajjajja bonna basomye bonna bisenge biri ku muti ogwo okitegeera bonna abasamize kuliko ng'abasamize abakola ekiro n'abakola emisana kiba kitegeeza bwe tubala bulungi baliko basoboze nga 10
abaweereza ababeera abaki abaweereza era abeera abaweereza b'ogwo omuti sijjo gamba nimbye olimbye kakati twamono kuliko abasamize kali mumwesonyiwe kati buli muntu mbadde ngeza okunyonyola nti omuntu osobola nga oluusi nga mulogo ye yaloga famire oluusi ataba mulogo oluusi omuntu omu ku famire yammwe yagendayo ku muti ogwo ng'ayagala omukisa kati bo kye bakola omukisa baguchanolinga ne bagutunuza ku saidi emu sitaani tabba mukisa gwenno aguchanolinga buchanolinzi mukisa ogusigalawo naye ebyofunamu babichanolinga n'agenda ku muti ogwo mwena n'abasiba famire mulaba muntu gaggawala naye nga mmwe mufa bwavu okitegeera so ebintu bino bintu birunga ebyo tetubisaagiramu nkubye ekyoto kino okumala emyaka gino gimbadde wano nga nkikuba naye sirabangako kabonero kendabye mwaka guno nti Katonda akibaddemu nga alwana olutalo nagendanga mu spiritual nensaba Mukama nandaga ogwo omuti ngeri gye gutuddeko abantu abakaaba mu nsi y'omwoyo nga basibe nga bamu baafa babatta abamu baafa nga bafiira bali ku muti ogwo nga bali basibe enkumi n'enkumi z'abantu ku muti ogwo spiritually wansi waliyo ekinnya mu nsi y'omwoyo waliyo ekinnya kinene ekiziikiddwamu emizimu gy'abantu abaafa ne waggulu waliwo era kyekimu okugwetoololwa gwonna mulamba singa ogendayo mu nsi y'omwoyo osobola kutegeera n'ogamba abantu bafa nga okulekana kulya kwegamba how can I explain it mu Luganda tukiyita tutya nga abantu bali mu agony nga abantu bali mu buluma mu bulumi okitegeera ate balala bali mu complaining aga gundi wansibira wano ku muti ofuna obugagga gundi wansibira wano ku muti ondoge ku lwetima nonsibira ku maama kati no oyo nakayima oyo gwolaba gwogamba gwowaana kizamuwaana spiritually ayina mabeere nga 9 gayonsa abaana ayonsa bano abantu babuli lunaku bano abagenda kunoonyayo ki obugagga bayonka obaze bantu ebyoto bimekaawo oba biri mbazo wano musanvu ngiri musanvu mbadde manyi 9 nalaba 9 bisukamu ebyo just biba byosomako biwera okitegeera so ebyo bintu ebyo nga boolaba muntu agaggawala naye muntu agaggawala mu ngaggawala y'amangu ebyo bye bagenda ku kyoto bye bimu ku byoto ebiyimirizaawo ba politicians ebiyimirizaawo ba celebrity ebiyimirizaawo ba businessmen ebiyimirizaawo abantu mu state house awo abantu mu state house abamu balogo bagenda balogo mu parliamenti beroga era kyenagamba wano mu Uganda wonoobeera nga oyagala akola ekintu sooka nga tonakikola ogambe nze ngenda saidi ya Katonda oba ngenda saidi ya sitaani naye bw'oliba nga tolina saidi ojja kufa bagenda abakulembeze ne banona amaanyi yes ewanakayima ne bagenda mufumbiro spiritual agenda n'ateekayo sadaaka ye n'agenda ku bbeere n'asaakinga ono omusamize kyaba mulagidde musamba kyeguva gumugambye waliwo mingi awo balina n'effumbiro baliyita nabuzaana mu bafumbira anti bafumba mmere y'abafu mmere y'abafu bagifumbira awo guno omuti tegukkirizibwa temwako yadde ettabi anti kati kyenkugambye kati ffe twagutemye mu nsi y'omwoyo ettabi ne werigwa wansi terikkirizibwa kufumbisibwa ate tukyagutema terikkirizibwa fumbibwa yadde obagibwamu embaawo kankubuulire ekyali ntandikwa nakitegedde Katonda akirimu ate tubadde tukisabira nga tukuba emyoyo kyova olaba nze omuntu agenda kujja gyendi
nsobola obutamugamba nti munayi gwe wasibirwa ku kyoto wekiti naye nenkitegeera kyovula asagala nnyo okutiisa abantu sometimes sibagamba omuti guno tebagukuba mugongo ebyo bibyabwe nze ngukuba ate nkyagukuba ate kankubuulire omatuka mu main gate nolyoka okyuka n'ogenda bwoti naye wano n'ogenda bwoti ate tebasiibula kati nga bafaaki tosiibula anti bose bafu tebabasiibula kati wosiibula abafu bakukima mwe muli bize mugutema ate tukyagutema twagala guviirewo ddala naye kisoboka ekintu ekibaddewo ate kankubuulire ekisoboka kati tekyasobose wabaddewo mpewo yagusudde oba Nakayima yabadde yeeyubula biki nga yeeyubula biki nga yeza bujja ebyo byobyoto era n'obwongamba kati pasita Mukama oba Katonda nandaga nti waliwo message evudde ku kyoto kya Nakayima kyekyoto kitasobola kwebaka ekiro paka nsobola kikuba ssaawa 12 nenziteeka wali nga nkikuba kubanga buli kiro wabaawo gwe bagenze kutta abafiira ku muti ogwo buli kiro manya nti waliwo yagenze kusaddaakirawo obwana bakolerawo ne saddaaka yes ezaba buli kiro waliwo agenze kuloga family namba ebonebonera agisibire ku muti era mwe abaloota nga mwetoololera ku miti nga temuguvaako oba muti nga gufuuka ne gukugoba emisinde n'olaba nga ebikoola bikwefuulidde oba n'olaba nga waliwo ekintu ekitali kituufu ku muti oba n'oloota nga omuti guliko omusota oba nga gwe n'oloota nga waliwo ekintu kitali kituufu manya nti bakusibira ku muti ogwo just si gwe muti gwe mulaba gwa bulijjo omuti ogwo gutambula spiritually gutambula guvaawo gulina amaanyi gunoonya saddaaka gusobola atambula ne gugenda ne gwekolera saddaaka zaagwo mu nsi y'omwoyo spiritually kati kyembagamba mwe temukitegeera nti omusamba gwa Nakayima wano mu kibuga wano gwinawo almost 50% abagugoberera bwetubanga tuli wano mu kibuga tuli 10 millions manya nti 5 millions mu kibuga muno okitegeera bagenda ne bavunnama yes ate mulimu n'abalokole kati waliwo abantu bajja gyendi mbasabire nagamba nakunyumiza omanyi nsabira n'abantu batali balokole naye mugamba nayiga ndaba nga okyasibiddwa ine ndaba olina ebintu byokyasibye ebintu byolina nina bintu byenkulabako ate oluusi abamu bajja ewange nga balina ebintu mu mayumba gaabwe negamba naye nga ndaba ebintu mu nyumba yo oluusi wemba nga saagala Katonda nga takintadekesera nkusabira bwe ntyo nze mbeera simple abantu bamanyi be bamanyi nze nsobola kugamba ekintu nga nsaaga naye ate nga mbadde nkitegeeza spiritually omuti twagusabira waliwo ebiseera omwaka gwali gutandika ne mbagamba abaana bange abali twali ku kyoto kubanga abamu Mukama yaba blessing abamu bagenze okukola nze sibeera n'abantu nga mbasibiddeawo mu ministry jjukira ministry yaffe okutambula damu kyogere cause abaana bangi bali mu makanisa bakulidde mu batuse n'owasa n'ofumbirwa nga tebavaawo mu baweereza ba Mukama tebava ku bituuti tebakola ki bakola gwa kuweereza gwalamu baleka ne bagenda ne banoonya ku ssente bagende banoonye era ministry eno eyimiridde ku baana bange bendeze mu ngalo amakanisa galina abantu ba kireresi omumanyi era nkusuubiza ne bwe tunaakula kusuukulumako kino ne Katonda bw'agamba nti kati pasita va mu butume kati tuula nkufunidde ettaka tandika ki awo kyoto ekinene kubanga kino kikyali kyoto kitono era buli gwendaba nga waliwo chance oba ogenda USA oba UK woyagala oba Saudi oba Dubai genda okole okomewo nga oteredde obulamu sikulera ngalo nti Mukama ajja kuleeta zaki kati ate nina abalala abagala kujja nabo mbalire kati gwe lwaki olemera mu kifo ekyo
ngate mabegeri akasanvu mabegawo era nina omulala gwe naleze myaka ena mu office era yali nyenyonyi yagenze namugamba genda banange ninye okitegeera kakati ojja kulinnya obongo kyajagala ate expo girekera kakati kyengeza okubagamba nti ekyoto kino myaka mingi nga nkikuba kubanga Katonda aze nga akindaga nti bw'oli kuba omusamba gwa Nakayima guno nogubaako wogutuusa ojja kubeera ng'owangula kibuga era ensonga lwaki nsobola kugamba nti ntestinga ku mukisa gw'ekibuga kubanga ngukubye kuviira ddala mu Kayumba it's almost 10 years not even 10 years like 11 to 12 kuva bwe nategeera nti waliwo omusamba gwa Nakayima nina ogukuba era buli bweninnyo olusozi kyenabagamba nti waliwo saala z'olina okusabira ku lusozi Yesu yasulanga ekiro ng'asaba okitegeera waliwo saala ze yasabiranga ku lusozi waliwo ze yasabiranga waka waliwo ze yasabiranga ng'ali mu mission waliwo saala kwegamba buli wamu wonna waliwo saala okimanyi nti nga ndi mukola era mba nsaba nze edda bwe nali njiriba njiriba nsaba nze mugamba wona abantu mwe temumanyi lwaki mu bwakabaka bwa Katonda nyeenya emizimu nkuze wansi nga mvudde misambo anjinyenya mvudde wansi nga ndi mukozi era Katonda ndooza yanonda nga amanyi ndi mukozi kubanga buli bwayogera ekigambo nkipiikinga nengenda nenkola ki nenkikola lwaki lwakuba kankyogere lwakuba kiri mu Yokaana emwemu in the beginning it was a word kigambo kyali kigambo so bwota picking ekigambo ekyo n'okikola ekigambo kya Katonda bwota kikola ekigambo tekijja kuvaamu tekijja kuvaamu ki amagoba oba tukite tutya ebibala ya kanyonyi nga katufukidde kizibu oba Nakayima fire akati yes era in fact babusindikira ku disorganizing but tuli bawanguzi n'okukirawo abayaga kakati lwaki mbagambye bwenti nti buli bwosaba saalayo teriyo saala etakola okujjako saala gy'osaba ng'olina okubuusabuusa okitegeera esaala gy'olina nga owuliranga oba nsabye oba sisabye oba bikoze oba tebikoze binaakola bino era abajja gyendi mbagamba ebya woba n'okubuusabuusa sijja kusabira Katonda amanyi otya nti mbuusabuusa anti kati bwe nkugamba kusiiba kubanza nyinza okujja nga nze okukugezesa anti nange mba nja kugezesa because the spirit tests the spirit omwoyo gugezesa ki omwoyo nsobola kugezesa omwoyo kigwolina osobola bangi bazze mu office nga bangezesa nfunye n'aba devil agents nga bana attacking alive okitegeera naye nga nsigala nsobola kutestinga nesigala nensirika sitaani sometimes omulwanyisa mu mutima mu bigambo n'omulwanyisa mu bikolwa okitegeera kati nsobola kutegeera nti oze mu office oli devil agents naye nga mu office ninamu abantu bangi okitegeera kati nina okukwasa amagezi abantu bano tebajja kitegeera nti obadde ki devil agents naye nga nze akitegedde ate nenkulwanyisa ne balema kitegeera kubanga singa bakitegeera tebasobola kuwona kitegeera ekintu kyonna kasita okifunako information oba tosobola kuwona ekyo kasita otegeera mbadde ntudde ne devil agents tojja kuwona naye singa osigala nga tokitegedde oba ofokasinze naze mpasita nsabire empone okitegeera you focus yes anti stand diverting nga bwato bwakola so me I'm very wise wemba ndi mukwandolinga zino spiritual matters omanyi tuteeka mu luzungu abantu ne bagamba ne bayomba spiritual matters ensonga z'omwoyo yes okitegeera kubanga olaba ffe abadiringa ne kye tuyita healing gift tuli so delicate era muntu yenna abeera mu sekita eyo y'okuwona y'okusabira abantu ne bawona ng'ovudde ku lugero lwange Katonda lwe yampa olw'eggulu n'amafuta gampadde okitegeera wabaawo ekintu kirina okukuuma kakati ffe twasabanga era gwali mwezi gw'omusanvu
neŋŋamba timu yange tugenda kukuba ekyoto kya Nakayima kubanga nze nali nkikuba nzeeka ne tukitandikako ne mbagamba omwaka nga tegunaggwaako tugenda kulaba bubonero tugenda kulaba Mukama yaŋŋambye tukube kubanga nalaba omuti nga gugwa nagulaba nga gukola ki nga gugwa before mwezi gwa 7 bino nga tebinaba bino bya December nga 5 kati fene tufukamira ne tusaba omanya abaana bange bampuliriza kubanga gamba pastor kino lwaki akirese naye bantegeera manye kati yakirabye okitegeera ne tukuba amatabi nga kuliko emyoyo munsi y'omwoyo spiritually bubanga obudoti bwe buti nga kubikoola kuliko kikola kimu nga kyetiisenga myoyo mutwalo gumu Mukama be yandaga ne tukuba emisambwa nalaba kwolwo lwennyini zaali sawa nga 9 bamalayika nga baka kuva mu ggulu nga bazze kulwanirira emyoyo giri awo gyasibwa innocent souls mu Luganda kyeki emyoyo gitalina gye balanga obwemage yes okitegeera abagiranga bwemage era mu kulaba kwange bwe twali tusaba nendaba nga waliwo emyoyo gyalinga 8,000 ejanunulibwa nendaba nga Nakayima nga alwana olutalo na bamalayika naye nga bano innocent souls bamalayika bakuba in fact etabi nalaba amatabi 2 nga gaggwa ku muti ogwo tosuubireyo ddala very soon naye lwaki gitaata abantu kati ate abo basamize kati abo Katonda yaba basekozi oba kati mu lutalo kati olutalo luba lutalo kati wongamba lutalo ng'obanga oli ku saidi yeeri mundu neekuba enjovu 2 wezirwanira obusubi buba bulina kati gwaba bafaawo tobalumirwa bagana kulukuka bagana kulaba kitanga bameka wano mu Uganda atawulirangako radio buli lunaku bantu babuulira enjiri ne ku street bantu bwebali sawa zino eyo ku street tewulikika ate abantu bangi leero mutuuseeko Yesu yeebazibwe ogenda omumali ogenda oba tobulidde nti Yesu yeebazibwe oba togiwulidde watukira ku Yesu ye nenda sebo to defendinga enjiri wano mu Uganda yo teriyo muntu atamanyi Yesu ate teriyo muntu atamanyi obulokole era teriyo muntu atamanyi waddukira kati mu Uganda yonna nkusuubiza nti maybe abantu abali eyo mu Western mu Northern be bayinza okuba nga tebamanyi nnyo ekyoto kyani kya Nakayima najjukira Buganda ye kingdom nene okusinga mu Uganda that means majority mu Uganda bamanyi Nakayima mama Nakayima ekitegeera kati mugo mukuba kyembadde musanyawo ebyobuwangwa bakwata amayembe bagawangiraawo kwegamba yafuuka business center neba abasamize babatrain abeeyo abalala bewaffe yadde abamu basigala ku bamuyita gundono si balangi mulangi gundono tomanyi oli musajja gwasinze oli musajja we waffe bachwezi abachwezi by the way n'ekyoto kya Nakayima kirimu layini y'abachwezi okitegeera for the beginning genesis yakyo bw'okyetegereza ndakura yali muchwezi anti kyengezaawo kugamba abachwezi be waffe bali bo tebasaaga bebamu kati ate ekisinga kunuma abantu bonna abasabula n'abanyolo basabulira mu Luganda n'amayembe gogera kireza Buganda yawamba gogera Luganda teri okujjako bachwezi piwa bogera olunyolo oba lunankole musabo neda bachwezi giri misambwa jeyo kabalega gye yali asinza tegisobola kutemba muntu jjoba sikimanyi ekyo kiddemu eje emisambwa tegisobola kutemba muntu jjoba sikimanyi okulinya ku mutwe gw'omuntu fire nako kayize okutemba ejjoba wana omwoyo mutu kubasobola okutemba ejjoba nedda sewo wakana kyo n'ekikulinya ku mutwe Bible egamba kikujjuza mwaka
wama kuyuguma bwatemba fire kale sokolinde abamu basesa abamu banyiiza ababanyiga simanyi kyabakolera kuba enexpo fe bwete butambuza gwe kasoba ngo ina chopikinga by the way noyiga. Yes. So mukama yandaga mbadde ndi kuba malaika nga bwe twali tusaba mwezi gw'omusanvu ogwo mwe twali tusaba mukama nandaga nga ekyoto ekyo omuliro nga gubumbujja kuva mu ggulu ne mbagamba muyite omuliro nekisenguka okiraba kirina amabeere mwenda nga kidduka ekikazi mbagamba tusabe ne tusaba mu linnya lya Yesu tuyita omuliro tuyita bamalayika lwali lutalo kwolwo ne tusaba ne kiggwa munaye nali ngamba naye bannaye mukama waliwo ebintu byondaga nga totuukiriza nga mpulira nga simatidde bulungi okuuma akabonero naye omanyi nze saasama ekintu nga omanyi abantu soogera okwasama kiwulikika bubi gamba soogera kintu nga kinalabwa anti ebyo bwe bityo mbyasama bwasami ebyo tebina okwasama nga kiwulikikamu ng'ekibibimu ngambe ekyanakayima nkyasama bwasami kikole ki tikina mugaso useful is killing people kankubulira ekyoto kya nakayima at least buli mwaka kiyinza okulya abantu nga katugambe nga mutwalo gumu mu Uganda or just katonotono that people abantu abafudde bayinako enkwaso okunakayima kubanga kyengeza kugamba ekyoto ekyo kiriko abasamize mu Uganda around the Uganda wano mu Uganda abasamira nebweru we Uganda kiyinza okuba nga kiriko abasamize nga katubale nga 100 abatembeeta ensonga okitegeera kati kina n'abantu be ba traininga kati mana badengeza okugamba nti nina mukama kiyandaga nga bakolerawo ne bakwata buno ono mugundi yaguze ejjembe nogenda nosasula oba milioni 2 ne bakuwangira bwe notwala waka ne bakuwangira ejjembe yowulira nti ku ssomero banayo oyo ebintu byalumba ku ssomero ejjembe epya liwuuta abantu nga ki amayembe gakozesa abaana owulira nti nalabye omuntu ng'atambula ekiro nemulaba ate n'akyuka mayembe gasalako ekyalo saidi zeyo ne gakozesa abakazi olaba kiro misana oba mu nnimiro nga lijja toliraba gowulya kikozesa kati mu kyalo waliwo ejjembe eryagenda nga libba muceere buli nnyumba nga libba muceere nga ligenda mu katale nga litunda nga ye muntu yennyini ng'atunda ng'afuna sente nga libba kasimu nga ligenda likatunda mu katale kakati no ebintu bino bye twogera biba gyebiri ate nga biba bikola gyebiri wakuba abantu tebagala kukkiriza ekintu gize kimu kinuma ogenda n'osanga muntu awakana ate ye musibe ate nga yefula mulokole sometimes okitegeera naye namwe abatulimba muli bangi abalokole mwennyini mwenda omwo era musumba mulina omulimu omunene ogw'okukola koza abayaaye bebaki ate olaba omusajja yaŋŋamba olaba ne Yesu yagamba nti muligiramu banabbi ba bulimba omusajja bayire naye baali bakutandise nti oli nabbi wa bulimba mwenze okubuulirirawo nze ntya sikukweka nze sitya ampita nabbi wa bulimba juzi twabalabye oyagala nkubulira amakulu gali behind that naye nabadde njagala nkyogere mu episode ndala it's okay omusajja yaŋŋamba mbwa abasumba bammwe bemugamba nti muwanye ekitiibwa babagamba temugenda mu masabo be ekiro ne bajja mu masabo gaffe anti kati oyo aba tali musumba aba yeerimbikiseemu guba musege guba musege era nze mu bulamu bwange ekintu kyanyanjula mu nsi nali ndi pastor edda abuulira enjiri naye nga sirinanyo impact kasita bwe nakyalako mu ggulu kyanyanjula kwegamba Katonda yambikulira n'ateekawo amakubo n'abikkula
agamba kati pastor ke kaseera genda maaso teri yali amanyi n'abanvuma n'abewaffe bennyini kankubulira abantu baliwe bati bw'obeera mwavu bajja kwogera oliki oli mwavu bw'ogaggawala uyo yafunye amalala uyo kati mukama bwakuwa amafuta bajja gabuusabuusa naye gezesa omwoyo test the spirit test it ngezesa abo boogera baliko ekintu kiri behind nja kibagamba not mu episode eno kubanga eno episode ebadde ya Nakayima okitegeera kubanga ekyoto ndi musanyufu kubanga mukama yandaze kabonero nti asobola kikola ekintu kyovola mbagamba Katonda akola ekintu spiritual n'okiraba oba mu kirooto olina kyowangudde naye nekitwalako bbanga katutunulira kuva mwezi gw'omusanvu bwe nalabira obuwanguzi bw'omuti ogwo nga n'angamba ogenda kulaba kabonero era nenkalaba nga bamalayika batemyeko ki etabi ng'abantu bamu babarescuinze abali bakwatiddwawo nga tebalina misango emyoyo gimuya baafa spiritually nga babarescuinze kyeba mbagamba nti eggulu waliwo ekiseera ekituuka ne lijja ne lirescuinga innocent souls we ziri oba mu kizikiza oba sayidi ki okitegeera kaakati ekyo kintu kyengezaho kubagamba nti nze eggulu lye limbikkulira buli kimu kyonna kye mba nsabye kaakati situulaawo nenjogera ekintu nga si kyeggulu nga terinaba kukibikkula era tisobola n'okubikkula kamwa kange nkyogereko era nsooka kutuuka kufuna obukakafu era omwoyo wa Mukama n'agamba agenda oyogere pastor era sijja buzimu kamera era nsobola twala some days nga bwe mbagamba nze ntera kubeera mu kusiiba n'okusaba okitegeera era mwaka guno Mukama anyambi kumpi mwezi 11 gyonna era ngiyiseemu bulungi era abantu balina obujulizi buli bwe mbasabira waliwo ekintu ekikuuma amafuta go nga muweereza wa Katonda okitegeera bakiyita okusaba Dawudi bwe yatampologoma yeetaaga Saala addemu ate ki eddubu era yeetaaga Saala n'amafuta era addemu ate ki Goliyaasi era yeetaaga Saala n'amafuta addemu alwanyise ki Abafirisuuti okitegeera kwegamba olutalo lwote luyimirira kati abalokole abamu agenda nanoonya Katonda n'amubikulira ensi y'omwoyo n'alaba n'abeera w'amaanyi kati ekiseera kimu bw'atuuka sitaani n'akwata ensi ye y'omwoyo n'agivumbata kati bw'amaliriza atandika kujajinga banne beyogeza naye agamba nange luno edda Mukama yali andaga kati ye yeefuula mutuufu okitegeera abantu abatali batuufu tubamanyi era namwe mubamanyi era bwentuula wano ku kamera n'ompuliriza oba otegedde nti pastor kyayogedde mutuufu oba si mutuufu okitegeera era abapasita bonna abanjajingira eyo n'ongamba oba mu kiki ekintuulako bamuyita mwoyo mutukuvu era kyovula nsobola kukola gwe byotasobola kukola sigamba nti gweoyagala nkola ebibyo gwe bakutuma kubeera teacher of the word bakutuma ogenda okola ebirala nze bantuma ne baŋŋamba genda oyina tukutaddeko ekirabo ky'okuwonya oba kyokulwana n'emizimu oba kusumulula abantu kubajja mu busibe oba kuzikiriza ebyoto ebiriko abantu bali mu kufa buli woyogera ekigambo bwekityo oba olina abantu booleka nga bali mu kufa bagaabwe nga bintu bibatuga ekiro ebibatuga ekiro gwe lwaki bannaye mwagala kunyombesa nkulaba wumba ensonga Nakayima tuve wano Nakayima munene era twawangudde era mugenda kujja era tukyasigala muri operation kwonoona bwa buwangwa nanunnu tuli ku operation okusumulula abantu okubajja mu busibe ekitegeera kumenyawo ebyo mwasangawo tetwabisangawo Nakayima wamusangawo n'emyaka nze sibisangangako kubanga Katonda
yali atonda omuntu. Musumba ine emyaka Nze mubiri gwange guno n'emyaka 3 naye spiritually Katonda yantonda dda n'embeera yo muggulu era nava muggulu nenzija mu kibiri kino Nena Kayima physical amaze emyaka 3-5 yamanyi spiritually naye yatondebwa dda ku lubereberi byamaze ani yamutonda Katonda tola nti yajema obo bujemu atolina olwana naye nze kyovula nsiyomba n'abantu abampita mbu ninabi wa bulimba kubanga nina bingi byokola nina bingi byokulwanyisa nina abantu bangi buli bwenteeka wansi simu yange nina abantu abali mu kufa buli bwenkwata simu waliwo omuntu gwensumuludde kuva mu busibe okitegeera nina omuntu gwensabire buli bwenteeka wansi microphone waliwo afa kati gwe sigala nga oyogera nze nga nkola omulimo gwa taata gwa kitange tafa ali muggulu alinya letukuzibwe obakabaka obukola ki bujje byaga bikolebwa mu nsi nga bikolebwa mu ggulu twongereko yogera pati y'okusonyiwa otusonyiwa okwonoona kwaffe naffe nga bwe tukola ki nga bwe tusonyiwa abatonoona kati bameka we wasonyiye musumba nga siri mboba mu kamera oba ki nze sirina muntu mu bulamu bwange gwe mpulira nti saagala oba nanyigira nze kasonkola ekibi kikomaawo wennyini sirina budde naye ng'otosobola kwerabira oli gundi yankolerabira Musumba nze kugamba open nagamba zeri ebitagenda kuntwaza mu muliro mbu nimbye mugere kumakya nkulimbe nti nsiiba sisobola kulimba sisiiba kalota tasiiba okulota ndoota tabitegeera sirimba sinazo lwaki tojja mu office nenkusabira lwaki tonsabira wano wennyini nga tuvudde mukame kaka Musumba byakola nkubuulira mazima nkitegeera saagala nkulimbe tukomyawo leero ku ssabo lya Nakayima nayagala tulyongerayo so essabo lya Nakayima basabo ne banyabo wanaaba ekivuddewo tujja kuba tukikola ki tukibaleetera naye nga sofa kyekyo ennaku z'omwezi ali 6 abantu baafa n'abaana ne babuukawo n'ebisago ettabi lyawogoka likuba nyine bwerigwa okusinziira ku babeerayo ku bw'obulombolombo n'ennono bye babaako tebafumbisa oluku tebalufumbisa yadde osalamu olubaawo yadde okukolamu poolo lubeeraawo paka era ne gakutanda n'otemako butemi ttabi ku Nakayima eyo bakola ki bavuunika so Musumba akutegeeza obubaka bwe ku sayidi y'eggulu naawe kyewalaba personal physical spiritual bo balaba n'amaaso bo balaba ekintu nga kigudde nga kisse n'abantu balaba mawulire nti maama yeegabudde anti kati nti nabagamba olutalo teruvaawo nga teri afudde olwo luba lutalo ate gwe kisinzira oli ku sayidi ki eri bomu webanga yakubye kuva mu ggulu n'obwokola otya baali tebagenda kuvaawo kale subscribinga sinabawa namba bawe nga mbawa namba mbalekedde Psalm 35 from verse 1 to 8 Zaburi 35:8 namba eyo ya crusade tuwagire crusade Airtel yagisumuludde osobola kuteekawo 10 teekawo anything 10 tebakiteekawo oba Katonda tebamuwa 10 teekako 1,000 million anything million zoyagala tuweereze Mukama ekirala eyo namba eri +256 746 18 22 41 pozi wagamba aboluganda bibalema kasala ba 256 746 18 18 22 41 anamwe okusabirwa n'okuwaayo ki ku crusades tuyinayo charity osimanyi walabye ku status yange tuyinayo charity house ey'omusajja oyo yali yakobibwa emizimu nemusabira ne muntu omu namuwazikako akayumba ako basulamu bantu 9 kakati twasalawo okumuzimbira ki ennyumba osobola gula tafaali oba mabaati oba baati oba kasawo ka seminti kintu kyonna kyoba okoze eki tulina na charity endala
tulina abaana betusomesa eyo mu kyalo baweranga abasookerwako tulina 2 naye tulinayo abaana nga 10 buli January tubawa ebitabo n'amapeeni ne uniforms ne ebintu ebyobukozesebwa abaana abo era clip nagitaddeyo wagirabye ku status so abantu bali bubi eyo mu byalo ogenda kusanga omwana atambuza ebigere empale ya yulika ali ku ssomero okitegeera maama we teyasobola oluusi baafa bamuyamba buyambi agenda akole ki asome so mukama banjagalire pana kama basebo ne banyabo tubaagalize ennaku enkulu ennungi n'omwaka 2025 omuki amalonsufu for now bye bye. Export TV to the world.